Chairman Nyanzi y'omu ku bajulizi abagenda okubanga baleetebwa wali eri mu musango gwa gavumenti ebyo nno bamuyita hearsay tebina konfamingibwa nnyo yavuddeyo naye n'abyegaana naye mbadde oli muganda Megatron n'aŋŋamba nti bituufu gavumenti egenda mukozesa ng'omu ku bajulizi baayo oba ayagala oba tayagala. Mwami Musinguzi, wiiki eno okola wiiki ejja tobaawo, wiiki eno n'okola wiiki ejja n'otabaawo, tetumanyi lwaki abantu bedda bambuuza kyemba nkusookezaako tonnabalamusaawo. Bannange mwebale nnyo abali ku Beat FM radio omuntu wa bulijjo, leediyo eyogera amazima gakaawa, leediyo etatyoboola, etawemula, etayisaamu muntu maaso, etakakkanya muntu, wabula okwogera amazima nga bwe gali. Amazima gakaawa. Amazima gakaawa. Mwebale kubeerayo, abatannaba kufuna kimwagala mugumiikirize, abafunye kyemwagala si mwebageze nnyo, just obudde buba butuuse. Ate togirega atayina, totyoboola muntu, tovuma muntu bwavu, kuba nawe okufuna ssente tegali magezi go. Mukama asala obusaze nti gwefuna ssente, gwe ate tofuna. Tusimbudde, tutandikiddewo. Lwaki tokola? Ennaku zino tubadde twogera ku byansimbi, naye oluvannyuma kasente ne mukaweza, era ngenda kulwana nnyo okulaba nga mbeera ku mulimu, era ngenda kufiira ku mulimu nga balibu. Togenda kuva ku mulimu. Sigenda kuddamu kwosa okujjako ewiiki ebyo bemma temuli miramwa, tukakkana ne tugigatta, ne tumaliriza ne tugigatta, ne tujja mu maaso awo. Ensonga ne tuzo. So kusaasira famire y'omubaka Nakimuli, waliwo buti nga tunamanya nti yafudde ng'agenda yeevuga ne yeetwala ku medical center wansi awo Kitantaawo. Bwe yeetwala zaagenda okubeera ssaawa nga 9 nga entamu ye emaze okuvuunikibwa. Awe baba breakingira amawulire ago already yali yafudde dda. Ndowooza yafanga ssaawa 7 Nakimuli okyo ku 6 awo we yafiira. Kitalo nnyo, kitalo ddala bingi ebyavuddeyo ku by'omubaka Nakimuli. Nja kusoyaasoya kimu ku kimu. Tulina emiramwa mingi egy'okwogerako ka tutandikire awo. Nsooka okusaasira bannakalangala ennyumba ya omugenzi Nakimuli okufiirwako omwana waabwe, omwana omuwala eŋŋoŋŋoli abadde teyeerya ntama. Omuntu okufiirwa omuntu atuuse ku ssa eryo okuba nti mubaka wa palamenti oluusi abadde alabirira awaka kya nnaku nnyo, era tusaasira ab'ennyumba y'omugenzi Nakimuli nti Mukama yaleeta teyakola ki? Yajjawo. Ate ffe abakkiriza mu Allah tessaawa y'omuntu beetuuka toyina kyonyega. Bakuba nti mu nsi bagamba omuntu yakola ki? Teyeefiira. Buli lwafa bawaawa ensonga. Naye bw'oba nga olina eddiini mu mutima gwo, omuntu bw'afa n'ababakadima nga gossa omuntu, kyali mu nteekateeka nti alina okufa. Ofuna bulungi. Tusaasira ab'ennyumba ya Nakimuli nti Mukama abanyiga emitima mugume, eyabawa ate oba oli awo yamutwala, eyamuleeta, eyamuggyawo, era eyamuggyawo, tabuuzibwa kibuuzo kyonna. Muyimbi omu yayimba n'agamba ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Osobola okugenda mu kyaki n'opaakinga akagaali wabweru, oyingira mu kyaki omusabe, oba oluusi omwebaze, ogenda okufuluma nga akagaali bakabbye, n'ogamba ye Mukama Katonda ate nzazze okukusaba ate akagaali kange bya Mukama bikola bitya? Olwo bakabbako n'amala ate n'addayo aloopere Mukama, aloopa akomawo, yakasanga bakazizzaawo wangi, n'addayo ate yeebaze Mukama olw'okuba akasanzeewo. Bwe yadda mu Mukama yakamuggyirako ddala. Byali mu firimu ki? Kale abe Nigeria Nakimuli nsuubira nti wagoberedde enfaaye n'enziika yonna, olina kye weemulugunya? Kakati bannabyabufuzi naddala b'opposition abamu baali baasiibuka empisa nga tebakyalina, baali baasiibuka empisa emabega awo. Bw'ojjukira emabega wali nga bavuma, nga batyoboola, we baatyoboolera Ssaabasajja Kabaka nga bakulemberwamu omubuyabuya Lumbuye, era ne batuuka ekiseera mu kufa kw'omugenzi Muhammad Sseggirinya, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Edda ng'oggyeko empisa zino okusiiwuuka, abantu omuntu ne beyabeeranga nga musezi nga mutemu, be yafanga bamwogerangako ki? Birungi byereere. Z'empisa mali olw'empisa ez'obuwangwa ezitakyuka, bakuba nti guno omulembe gujjuddemu ababuyabuya bangi. Ne bagenda mu kufa kwa Sseggirinya ne basiiwuka empisa. Ebyaliyo buli omu yabiraba. Naye ndowooza empisa mu kibiina kya NUP, abantu abamu badde basiiwuka empisa n'abakulembeze abamu bagenze batereezaamu
kubanga bw'otunuulira ekyaliyo ekifaananyi ekyalagibwa ewa Ssegirinnya kyaswaza nnyo ekibiina kya NUP. Omulambo ne baguwamba, ekifaananyi ekyaliyo tekyali kirungi. Kituufu. Endowooza baatuula mu mutima ne balaba nga ne beekuba mu mitima ne bagamba ebyensi bino bikola ki, bitumalirizamu bwereere, era ne beekuba mu mitima. Era ku luno baalaze empisa ezitabangawo. Bayinza okuba nga baalaze empisa wakati mu kutya, kubanga waliwo omukyala bamuyita Speaker wa Parliament, omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu, Anita Among Magogo, Madam Speaker, mukyala wa Pulezidenti wa FUFA, omukulu Magogo, oyina bamuyita no nonsense. Nawulidde mbu yabagambye mugire musindikire ebinnyo mukola effujjo lyammwe ku lumbe lwani, ani yafudde oyo? Nakimuli. Omugenzi Nakimuli, mujja kuddayo nga amanyo tegawera. Bayinza okuba nga batereezezza mu neeyisa, oba okuba oli awo nga baatidde buti obutabakuba binnyo, kubanga ebinnyo byadde bajja bikuba babireetere mu ngalo. Naye nga twebaza eneeyisa ddala bamuziise ng'omubaka wa Paalamenti omujjuvu. N'ebitiibwa n'amasasi ndagala benga gakuba. Amasasi, ebitiibwa byonna ebiyitibwamu okuziika omubaka wa Paalamenti, omukungu wa gavumenti. Ebyobufuzi twetaagamu ko discipline. Era nze ndowooza empisa embi ebadde erabikira mu kibiina kya NUP, bona tebalina mpisa mbi, naye bano abadde beerimbikamu abalumbye ne ttiimu yaabwe nga beera social media ne bavuma ne batyoboola Obuganda. Obeera otya nga oyagala opposition, ng'oyagala okutwala obuyinza bwa Uganda, n'oba nga otyoboola Obuganda, ekyo gye kiri. Naye ndowooza ensobi baagitegeera, era gye yabakomya baakiraba nti baali bakola nsobi. Naye kati ndowooza ebyobufuzi ennaku zino bwe mbiraba, naddala mu NUP ndaba bitambula bulungi, lwakuba nti tulwana nnyo, tubabanja Uganda empya. Uganda empya gye baatusuubiza, kakkana musajja nkubuuza, musajja Sarah Pulesa, lwakuba nti Uganda empya gye baatusuubiza twagirinda, tetwagiraba. Naye nga discipline ennaku zino yazzeemu mu opposition, tewali ffujjo n'ebigambo ebikaawu ebiweebuula okuvuma okwo ku internet tebikyalabika bulungi. Oba engeri gye batandise okubakwatakwatamu n'okubasiba, oba baalaba ensobi gye baakola embeera n'etereera. Okuziika kw'omugenzi Nakimuli kwabadde kulungi nnyo, kwabadde mu discipline, abantu baagoberedde amateeka, ab'opposition baabaddeyo, ab'NRM baabaddeyo. Nze ndowooza ye Uganda gye twetaaga, ekyokuba nti omuntu tokkanya naye, ekimukuvumya, ekiggwana okutula naye kiba ki? Mutuule mutima muteese. Ekingana okutula n'Owaseno kiki? Ekingana okutula n'Owamaniyu kiki? Twagala mirembe mu Uganda yaffe. Awo wennyini Abe, bintu bingi ebyayogerwa wakati ng'oyogedde mu birumira, ababaka nga Zaake n'abalala baabanja report y'omugenzi, ne bagamba twagala report nga si bamativu. Anaabanja Zaake yagamba nti baagala report, era mulumbe ekalangala ekiro yatabuka. Zaake yalagenda kalangala yali omulumbe ekiro gye yabanjiza report. Waliwo obutali bumativu ku nfa ya Nakimuli. Dokita ye bamuyisizaamu eggaali n'eddwaliro li. Wakoma kijja bwe mu kyakumeka? Okusinziira gwe bosobola okuanalyzinga ensonga eno, Nakimuli nga tetunagenda kumujjanjaba, yali yagenze mu misinde gya Ssaabasajja n'adduka, n'emikolo egyali ku Orthodox ku Ekeresia y'omu ku baateekateeka omukolo ogwo, n'avaayo n'ayogera bye yayogera. Baagatta obutambi bubiri, ne bagatta aka Nakimuli ng'ayogera ebintu ebyo n'okufa kwe, nga bagamba nti waliwo obutali bumativu mu kufa kwe. Kaakati aba-opposition omulimu gwabwe, opposition kiteeke mu Luganda, lwe ludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti. Kaakati gwe olabye eyo aba-opposition naddala mu Uganda, mwe waliwo aba-opposition ensi eziri mu democracy. Gwe wali olabye ddi aba-opposition okugenda ku mpewo ne boogera ekituufu ku gavumenti eri mu buyinza? Ekyo mu Uganda tekisobola kubeerawo, kubanga kye baagala aba-opposition ekibaleeta kuggyako Uganda eno oba kutamya kukyusa bukulembeze bwa Pulezidenti Museveni, baagala okubukyusa mu mbeera y'okubukyaya abantu
kakati bebafunawo chance yonna ey'omuntu ng'oyo ng'afudde. Byonna bisoboka, naye tusooka netuteeka ku lupapula nti Nakimuli ddala kituufu abadde threat eri eggwanga lino, abadde threat kituufu, abadde threat kitubuuza kyembuuza naawe nanga nti kyenkubuuza anti nedda gwe wazze okunnyonnyola ebintu ebyo. Kati nkunnyonnyola bwe nti ekigambo ekituufu, ebigambo nabiraba ebyoho omugenzi Honorable Nakimuli byayogera mu maaso ga Katikkiro wa Buganda. Ebyo ebigambo ebize byogerwa bannambuuzi, bye bigambo ebize byogerebwa Honorable Ssemujju Nganda, bye bigambo ebize byogerebwa bannabyabufuzi abali ku sayidi evuganya gavumenti. Naye bw'obitunulamu ddala olabira ddala nga byali bya busagwa nnyo ebituusa gavumenti okutuula obufofofo eteese egambe nti katutte omukyalo ono. Kweri nga babyogedde balinga 50 ab'opposition weebali balya butaala, ate nga babyogera nga babyogera mande ku mande, naye ne bakulaga nti weebali ne gye basula bamanyiiyo. Nze nno ndowooza kuba nze Honorable Zaake kye mumanyiiko, simumanyiiyo mu bantu boogera by'amagezi. Tukikola oli mbaka wa Parliament. Honorable simanyi omukakkanyiza nnyo mpolampola. Zaake nze yali mukwano gwange nakati era simuwalana. Njagala ombulira ebigambo eby'amagezi eby'ensonga ebyesimba bye yali ayogedde. Naye omukulwanirira omuntu wa wansi mu Parliament n'engumi n'evuga. N'abayingira obuyingize mu Parliament buba bwongo kwogera bigambo, si kulwana. Abantu singa baali baagala kulwana abo twali basindise mu jjiimu ne balwana nabaggolola. Njagala ombuulire ng'oggyeko Parliament entono ennyo ewabeerayo nga babaleese ebeera motion nga bagireese abantu oluusi ne beekalakaasaamu. Parliament y'abango gyeko nkitera nnyo okukirabako Mulema gwe baasibye South Africa, Julius Malema. Nayo naye gwe olabyeyo omubaka wa Parliament eyo tugenda mulonda agende mu Parliament akasuka ekikonde. Tubisuubira byonna kulwanirira abantu. Zaake asaba ki? Asaba lipooti. Asaba lipooti. Nno mbadde ndowooza omuntu yalisookedde ddala okusaba lipooti gwe twadisoose okuwa ekitiibwa. Kuba kati Zaake byayogera ayogera nga munnabyabufuzi era ebigambo byayogera bitumusuubiramu. Omuntu gwe twalisuubidde n'eggwanga ne ligamba nti olaba maama ne taata boogedde. Taata babanga waali ne maama babanga weebali abannakimuli abo b'oluganda lwa Nakimuli ne bagamba twagala lipooti. Abo be bantu betusookerwako okuwa amakulu nga bo asabye lipooti. Kakati Zaake waffe omubaka w'Emityana gundi lipooti agisabanga ani? Agisabanga omubaka wa Parliament oli abadde mukozi munne ate nga personal friend we mukozi munne mu Parliament. Asaba lipooti. Tegeeza nti baba asaba lipooti tekirina mutawaana. Kakati ekyo mwana Bamitaani oyo Zaake. Honorable Zaake. Yeegadde kumala kwogera bintu byabyo byakabampaana ebyo ebya opposition abamu kubanga tayogerangako nsonga eri awo neesimbu Zaake okujjako okwegalakasa kukasuka omukono okulwanira mu Parliament. Lipooti omuntu omutuufu alina okugisaba balina kuba bafamire. Naye ndowooza katono nnyo famire yalazeeyoko ku nsonga yonna eraga nti okufa kw'omwana waabwe si bamativu nako. Taata agamba nti omwana abadde nga amucomplaininga nti alumizibwa mu lubuto okumala ebbanga. Naye ndowooza omwana ono abadde kano kasajjale kabadde bagira minor surgery okulongoosa okutinitini okwangu. Kino kankikugambe okitegeere. Ttiimu yonna gy'osamba nayo bwebanga tugeze kangereze ku ttiimu kyesinga amaanyi Man City. Man City ogiraba n'emalayo banga egenda kuzannya yali badde Arsenal bawonoseeyo waggulu. Ne bazzeeyo. Omuliro gwabo bazzeeyo. Bakkirira wansi ng'enkola yaabwe. Bazzeeyo waggulu. Wangi. Be bali ku tebo. Ng'oku tebo bazzeeyo ddi. Bazzeeyo olunaku lw'eggulo. Man City teyasambye jjo mupiira yasambye ekikopo kya FA Cup. Era Arsenal bwe yawangudde omupiira gwayo yazzeeyo esinga Man City points 3. Anti ze njagala okyogere nga benkanya emipiira. Okitegedde mukulu? Tuza akabina wansi okakkane. Mbadde wanze neerabira nnyo ndi musajja mukulu. Tubadde luddawa. Genda omalize lipooti nkute. Mbadde nkugamba ttiimu ya Man City
bezannyanga ne ttiimu gy'onyooma bbanire eri mu kibinja ekya wansi for example ofuna bulungi mu 9 Man City n'egaana okukuba bbanire ofuna bulungi ne mu extra time n'egaana okugigoberamu ofuna bulungi n'egaana okugigobera mu 9 n'egaana okugobera mu extra n'ekutwala mu penalty eyo ttiimu tebeera nnafu omulwadde baamira empeke omulwadde ne bamukuba empiso omulwadde nawulira mbo baamulongosa ogwasooka ne bamulongosa oba ne mulundi oguddako n'agaana okuwona tosobola kugamba nti eyo ensonga yali nnafu ompulira bulungi erina okuba nga yali y'amaanyi weebale nnyo teriiyo nsonga ekutwalamu gye balongoseza theatre teriiyo nsonga ekutwala mu theatre nga ntono kubanga bwe kiba nga kitono oba osobola okukimala mu bwangu njatukkirize tugaane siwakanya siri katonda wano mu Uganda buli kimu kisoboka naye ate gavumenti nga bwe mpulira mwogera neeba ng'etuuka ku ssa ery'okugamba mbu tutte Nakimuli ate gavumenti eba yaggwa dda kakati mbu nga Nakimuli mu byobufuzi mbu kati mbabadde ki era mbu ayogedde ki ekyo kyabadde kiyinza okuteeka eggwanga ku bunkenke nze nno ndowooza yange nga ffe abakkiriza mu Allah mu Katonda ojja osiramuke musajja gwe ebintu byonna byogera tukimanyi nti entuuko y'omuntu olunaku obudde time ekiseera n'omwaka bwe bituuka tewabaawo kuwannaanya kakati omugezi Nakimuli yafudde yafiiridde mu theatre pulogulaamu yamwe bagamba nti yali wakufiirawa nga ffe baani nga mmwe baani bano abasaba lipooti ani abasaba lipooti ani oyo zaake ow'Emityana taata tubadde tukubuuza Nakimuli okusinziira ku nteekateeka za Katonda pulogulaamu yo okusaba lipooti osinziira ku ki osaba lipooti Nakimuli yali wakufiirawa yali wakufa ddi yali wakufa ki kyataafudde nze nno mbadde ŋŋamba manyi omuntu baba afiiridde omuntu ekirungi kubeera nga mumwogerayogerako kuba eriya ayina abaana be ayina abazadde ayina bamaama ne bataata baba balumwa entuuko ya Nakimuli nze ku lwange mu ntegeera yange yali etuuse nga ffe abakkiriza mu Allah yali etuuse ate essaawa beetuuka ya Mungu Mukama Katonda baga takola nsobi ate nga waliwo aya egamba awo nti kullu dhaikatul maut ebeera surat al-Fatiha tuzungazunga nabiki tuza akabina ku ddongo surat al-Fatiha gambye kullu nafsi dhaikatul maut buli mwoyo gwonna buli muntu yenna buli mwoyo gwonna gulina okukombezebwa ku mpeke y'okufa oba oyagala oba toyagala yusaali Fatiha ya alhamdulillah rabbil alamin Fatiha ndala kale abe nkugjeeko awo obudde butambula obwa Nakimuli kivuddewo ngenzeeko ku bantu be bamenyera emidaala kino gavumenti yavuddeyo neyeekuba enkyungwa Honorable Minister Bahati bwe yabadde mu Parliament yagambye nti no trade order mu butuufu yayimiriddemukko. Trade order kiba ki? Trade order ndowooza baakireeta nga ensonga bw'erina okutambula balina okugya abantu abali ku midaala kusole ku nguudo abasuubuzi. Trade order okay sijja ginnyonnyola nnyo naye nga bajja ne bagoba abantu n'ewammwe eyo baabagoba ku nguudo bakyala ba budaala batemi bambizi okuba batemi b'embizzi okuddako mmwe ku nguudo mulindi mulinde n'abatemi b'enva mulinde baali ku nguudo ati obuyumba babusenda mwe mugumire emmanju bagira babaayo okitegere bagira babaayoko bagira babeera emmanju abo tujja balaba nga tukomye kati abe redda kati abe ekiriwo gavumenti yakubye enkyungwa President Museveni ndowooza agamba nti teyamanya nga abantu bano bagobwa ina tunulire nga nti President n'atamanya bagoba n'abantu ku nguudo paka eyo kayunga waffeeyo abantu ne bavaako embeera bweto bwe badde etambula abantu tebakyayina kaakulya tebakyayina kikugamba abantu nga bali mu maziga gavumenti ekola ebintu bino nga temaze kwebuuza kaakati kyenjala okugamba tusooka okuvumirira abantu abatemye abantu tusooka okuvumirira abantu abamenye ebintu by'abantu abannayuganda naye Uganda tulina okusooka okugyebaza
yafuna abantu ab'eddembe. Uganda erimu abantu ab'emirembe. Omanyi ekitegeeza omuntu okukumenyera omudaala gw'obadde ojjamu ekyokulya ate n'ogenda ewuwo n'osirika ne weebaka n'ogamba ekyokukola tewali mukama anaaleeta ekirala. Omudaala guveeko omuntu okukumenyera kalina bakumenyera ennyumba z'abapangisa naye ng'ate baazimba we bali nga batunudde. Ekyo nno kikyuka kyesikkanya na gavumenti. Ebitongole ebikola obulungi ebivunaanyizibwa kubanga bw'oba ogenda kuzimba olina okufuna olukusa okuva mu kanso oba mu gavumenti. Naye omuntu institution bw'eba ng'ekola bulungi oli atandika okusima omusingi abantu abalondoola baba bakutuuseeko dda nga bakugamba leeta license ekukkiriza okuzimba. Naye omuntu n'asimba omusingi neguggwa n'ateekamu enkokoto n'agiyiwa siraabu n'ayambuka waggulu n'ojja n'ogimenyera waggulu. N'olyoka ogimenya ng'oli amaze n'okuyingira. Manyi bagamba eby'ennaku bisekerwa. Waliwo waakalina gwe badde bagenda okumenya n'agamba n'alinnya waggulu eri n'agamba njagala mugimenye nga kwendi nfe ne kalina yange. Owa tractor n'agikoleeza yawanuseeyo emisinde n'abagamba taata kanzikirire wansi. Naye byonna byonna bubeera bulumi. Nze mmanyi pulezidenti bingi bye bamutomeza. Ekigambo ekituufu waliwo ebintu ebigenda mu ggwanga nga pulezidenti tabimanyi naye baalaba nga tusobola okunyigiriza abantu be n'avaayo. Wekimanyi etteeka eryayisibwa nga bakukuba ekipapula abantu abamu babakubako ekipapula nga ebipapula bisinga ebbeeyi y'emmotoka. Rebecca Jingo y'omu ku baabirozaako. Bafuna bulungi kuba Rebecca Jingo bagamba avuga emmotoka ya miliyoni emu emitwalo abiri eya ddoola eyezimbabwe. Naye bagenda bamukuba ebipapula bya milioni 2.9 nga mu bufunze alina okuwaayo emmotoka aweeyo n'endala aweeyo ne TV. Abantu bangi bintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga ekigambo ekituufu nga pulezidenti tamanyi naye baamanya ekikulu kya byonna kasita amanya avaawo n'aliyakitinga. Kaakati bw'aba nga yavuddeyo jjo n'agamba omusitoopinge kisobola okuba nga aba tamanyi kubanga abadde alowooza nti kigenda kukola n'alaba nga kinyigiriza abantu be. Isn't it too late? Tekiri leeti kubanga babamenyedde dda abantu ani agenda obasasula ssente z'okuzzawo emidaala egyo. Kyabadde leeti mu bantu abamu kubanga abantu abamu mikwano gyaffe baganda bafe abo bamenyeddwa ebintu byabwe era nga kkiriza bagaana bazzeeyo ku zeero. Era pulezidenti nkimanyi owuliriza nnyo pulogulaamu eno ne ka vidiyo ngenda kakuteerako abantu b'osobola bakompaseting abantu bazzeewo ebintu byabwe kubanga ebitongole byakoze ensobi ne bimenya ennyumba z'abantu ba bulijjo bannansi abatalina musango ate ng'ensobi zibeera zaabwe abavunaanyizibwa mu kuzimba. Zimba otya awo omuntu okkiriza otya oli n'azimba mu luguudo wakati nga wooli n'asima omusingi nkokoto nga gwe wooli ate n'amala okuyimiriza ennyumba ate n'ojja n'ogimenya nga bwabaddewa. Obwo buno bunafu bwa bitongole bya gavumenti ebimu naye nga tusaasirako nnyo abantu be bamenyedde amayumba. Tumubeere bakkakkamu era ffe abakkiriza mu Allah tukitwala nti kyali mu nteekateeka ng'ennyumba baligimenya. Abakkiriza mu Mungu abakkiriza mu Katonda nti buli kibawo Mukama yakola atya yagera. Tubeere bagumiikiriza ne mmanyi pulezidenti ajja kuvaayo no official statement ku nsonga eyo ey'abantu okumenyebwa ebintu byabwe. Oba oli awo banaaba asobola okutaasa ku bantu abo abamenyeddwa ebintu byabwe. Mukama abasaasire naye Mukama yabawa ebintu ebyo bamenye era agenda kuddamu abawa amaanyi ne ssente muddemu mu bizimbe. Naye Pulezidenti Museveni lowooza ku bantu abo abamenyeddwa ebintu byabwe. Ogwo mulamu tetugumaze. Kale njagala kuzzayo kuwali emabega ku kufa kwa Nakimuli. Famire ya Ssegirinya yavuddeyo n'ebukula. Sisita yagambye nti abanuupu mbeewuunya mwakola effujjo ku mulambo gwa muganda gwa mwannyinaze limutaakoze wa Nakimuli n'abagamba nti ekirala babawadde ssente za pulezidenti oba amabuga oba ki nga ku luno mwagakkiriza. Of course balina okuba nga bafunye ssente mu paalamenti ne miliyoni 2 zaatuuse. Miliyoni 2 nga mwazikutte lwaki ffe waffe mwazigaana. Museveni yavuddemu mu buyinza yogedde ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira. Awo wennyini njagala uyitewo keddakiika emu. Famire ya Ssegirinya bakyali bennyamivu bakyali banyiivu eri ekibiina kya National Platform. Ssegirinya abadde mutuufu nnyo
mayi bagamba nti ebyobufuzi it's a dirty game. Kazanyo kacyafu. Kazanyo kacyafu. N'ekirala bannabyabufuzi si beesigwa. Bannabyabufuzi balimba abamu. Bannabyabufuzi abatalimba mu ggwanga tulina babale. Ba Elias Lukwago. Babale abafaanana nga Elias Lukwago abatalimba. Ne bannabyabufuzi abasinga bali mu bizinesi. Abasinga obungi bali mu bizinesi. Ajja ng'akola ekintu public kisobola omuyisaawo mu public. Kakati tukkirize tugaane aba NUP baali bazanya ebyobufuzi ebyo ku mulamba bazanya ebyobufuzi bingi nnyo ebyabakkakkanya mu kufa kwa Honorable Segirinya mukama mmwe ekiwumula eky'emirembe. Era mwanyina wa Segirinya byayogera bituufu kubanga beekwasa nnyo muno mu Uganda omuntu takyefiira. Buli afa gavumenti yekoze eki? Emuse. Kyeŋŋamba Museveni nga tanaba kujja abantu baali tebafa. Abantu baali bafa naye ab'opposition ebyobufuzi bye bazannyamu ebyo ebya sympathy kazungu keeko ebya sympathy ebyokusiiga ekko okuwaayiriza n'okulimba tebikyakola abantu baabuuse nnyo. Kyovula abantu ebyobufuzi by'omulembe guno ebbugumu teryabaddemu era ebbugumu ku president tebyabaddeyo ebbugumu lyabadde ku babaka baabwe aba MP naye eri baamanya nti president Museveni ng'akyakisa teri agenda mujja mu buyinza kubanga era teyajja mu buyinza na kapapula kaabwe akapapula kaffe yajja na mundu. Kaakati bw'obanga nga tolina pulaani B totawaana kugenda ogenda kujjako President Museveni. President Museveni naye yennyini tamanyi agenda muddira bigere kuba tagenda kubeerawo. President Museveni ajja kumala kufa Bannayuganda beeyiye. Bannayuganda balyoke beeyiye. Naye bino ndaba bino bimwerimbalimba. Musemanyi mutabani we yagenda okujja mu buyinza. Museveni omwana amufuge. Teri agenda kufuga President Museveni nga kyali mulamu ze ndaba. Endowooza yange sirowooza nti bwanabe gwe bino byogero bijjawa. Kakati sebo nze nasoma body language. Ate wakoma mu P3 P2. Ate sebo nasoma political science. Naturally. Jeno Kale Kayihura. Naturally. Babadde Misinde. Ekololo. N'agamba nti omuntu gwe balinamu essuubi ali omu bamuyita Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Naye bamugoba kakkane. Kakamala okwogera ensonga zange musajja yalina amaanyi bakuwadde obuyinza bakuwanga obuyinza tobukozesa bubi. Ofuna bulungi ng'essuubi liruwa. Opinga omwana. Muhooza kakkane. Taata tompinga. Ngamba bamutwani Kayihura. Ate waliwo omuntu okubanga olina obwezi mululu ng'olina obutamatira. Kayihura ebbanga lye yabeera mu buyinza yali badde yafuna dda buli kyayagala Saba poliisi ng'ali mu nteeze ng'ali nga Ruhakana Rugunda ndugu. Ruhakana Rugunda olumala ekungalwana n'ensi we bamuteeka ng'aweereza ye muweereza omulungi naye kaakati ogambo bw'ayogera ajubisa bujubisa. President Museveni teri agenda kumufuga ng'akyassa. Chairman Nyanzi y'omu ku bajulizi abagenda okubanga baleetebwa wali eri mu musango gwa gavumenti ebyo nno bamuyita hiyase tebina konfamingibwa nnyo yavuddeyo naye n'abyegaana naye mbali oli muganda Megatron n'aŋŋamba nti bituufu gavumenti egenda mukozesa ng'omu ku bajulizi baayo oba ayagala oba tayagala. Tukomawo akayimba namba 7. Abasajja abo bayimba music atagenda kufa music atagenda kukaddiwa. Owulira akayimba konna kakuteeka mu mmood. Awo y'omwami Eddie Kenzo kwe yasinziira. Nsaba tusooke tukuse Nyanzi ono kuba awo njagala kukutwalawo ewa Eddie Kenzo n'abazeeyo abo. Okay. Kakati ogambye tya? Chairman Nyanzi. Akakati Chairman Nyanzi. Omukyala yazaalako. Omukyala eyazaalako buli lw'omuwasa olina okuba nga olina ebintu nga 2 oba 3. Okay. Olina okuba nga oli musirusiru nnyo okuwasa omukazi eyazaalako. Olina okuba nga tolina bbuba. Ofuna bulungi? Olina okuba nga oli muloge. Ofuna bulungi? Kubanga buli lw'owasa omukazi yazaalako ebitundu ku 100 ebitundu 8 ebitundu 75 ku 8 addayo gye yazaala omwana ne bijjukanya. N'omwami oli omukadde. N'obw'obanga mwekyawa kizibu 20% beba abavaayo n'agamba nze sidda gye nava.
sidda mabeganga court nze benkyawamba nkyaye nateeka ne mu blacklist nakublocking yeyo 20 over 30%. naye abakazi nga wazaala ku musajja emabega 30% oba 25% yeyegamba nti olwo olusajja oba kakasajja ne school fees n'omwana we taliddamu kumulaba kagira obukooti n'obukofiira obulevu bonna bukalingo kasiba steel wire n'ebivumo ebirala embwa y'omusajja. Kaakati ekinaana kasitooba nga tiwafaafaagana omanyi omusajja olina kulwana nnyo kubanga ekisumuzo tekikuva mu ngalo oba okubeera ne ssente mu nsawo. naye buli lw'omukazi lwava gye yava ate gye yava n'aba nga kiraasi oluusi yeeyongeramu waggulu era akwata essimu n'agamba maama naaki oliwo ndi wano jangu wano kulabeko wetusinkananga era gye yafumbirwa agenda kuteekawo ebirimbo agende yazaala abaana yakola atya yejjukanye. Naye sikugambye nti nkugambe 30% oba 25% eri abakyawa ng'akyayira eddala 80 yekyayira ddala 80 tekyawa okay eno 35% yeno 30 oba 28% yesiga negamba omusajja simuddira namumala sigiddira gye bali naye ekinaana alina okunona school fees. Luki kyotegeeza mu ekyo ekinaana alina okunona school fees, alina okukuba kasimu bw'abanga yakyawa ebikozesa by'omwana njagala bigula jangu osange wano shopping awo shopping awo kati eri abakyala abatalina njogera naye olowooza omwana we abeera waati waweereza sente za school fees nimuna obusajja obukopikopi oba mwawe kisajja gona kitolina magezi omwana bamugoye ku school fees abo bwe wasanga omukazi azaddeko ebyo birinde bisuubire wendaga yewa Chairman Nyanzi omanyi Chairman Nyanzi kyamutumya Chairman Nyanzi yali chairman wa NRM wa tomulabangako nga ali mu t-shirt ya NRM yali wa NRM lukulwe kaakati omuntu eyaliko wa NRM sigamba nti yagenda okubeera omujulizi naye nga tesigambye nti tagenda kubeera kiri awo wakati kati kubanga nkugambye omuntu eyali azaddeko ewantu asobola okukola ki. Chairman Nyanzi tumutwale ng'omukazi agenzeeko mu lumbe gye yazaala abaana weebale nnyo taata wooli yafudde ekisinga kasita mubanga mwenda mukyafaanana bulungi be muyingira mu nsiisira mu lumbe obeerayo ensiisira nzimanyi era omukazi baagendanga ku lumbe n'akomona oba ku mbaga oba ku pate n'agala bannange ekibaga kiri tekyannyumidde biseera ebisinga baba tebamukwanye bamukwana anyumirwa kati omukazi baagenda ku mbaga n'abasajja abasinga bagenda ku mbaga amaaso banoonya bakyala n'abakyala banoonya basajja ebitundu 8 kubuulira nga profesa era omukazi n'avaayo n'agamba ekibaga tekyanyumye manya tebamukwanye ofuna bulungi nkufuna kaakati Chairman Nyanzi Chairman wangi ku ssente si mwangu mane Chairman Nyanzi bamujja ku hadithi Chairman Nyanzi osobola okumuwolereza kisobola okumira emirundi 2 okubanga baazanye byabufuzi kumusiiga nziro kuba nakyo kisoboka naye kyekiri kyenkugambye nti Chairman Nyanzi eyaliko wa NRM eyagenda ku TVM naawe obujulizi n'agamba abo bafuti soja simanyi takataka n'abanga yawo obujulizi be bagamba nti yagenda okubeera omujulizi namba emu sikikkiriza ate sikiwakanya obujulizi mu kooti agendayo ddi sinamanya deeti ya kooti Chairman Nyanzi mutwale 15 omwezi guno ogujja Chairman Nyanzi mutwale ng'omukazi yava mu bufumbo azeeyoko kukima school fees asobola okuddayo okunona school fees asobola okuddayo okunona ssente zaki z'omwana ez'ebitabo kisoboka kale tuvuddeyo abe njagala nkutwale wali eri mu ba promoter
sorry musasagala kutwala ama promoter batujja okubanga tusembyayo nga tumaze wano omulyano opposite nyamba naye enseno Eddie Kenzo n'abazeeyi teyabaanukudde yasirika busirisi abazeeyi baakaaba okuva lwe baakaaba toliiwo tojja wano abazeeyi baakaaba omusajja atwogeredde ebigambo akoze bwati ne bwati yakola statement n'agamba nti abaakadonkamu tebalina kye beekolera ebiseera ebyo basulawowe anti sooka ompulirize tumalirize eyeekoledde bonna batanaba kwekolera sikwanjulidde mulamwa nsooke naki gendawo wennyini kasooke zigyebukana akaba promota kale sooka ogyeba akaba promota tusembeyo okwebaza olunaku lwajjo twabadde ministry ya trade yatugamba tuddemu tulonde obukulembeze era olunaku lwajjo kupopopo kitwabaddeko mundeeba era nebaza abamemba mwenna basobodde okutindika eggendo okubeerawo okutereeza okulonda abakulembeze bamwe n'okuzza obukulembeze obujja naye bagamba omuzungu aga never change a winning team kubanga bamemba babaddeko tewakoma mu Petto P3 West tewakoma mu P3 West ompulira bulungi never change a winning team tokyusakyusanga mu tiimu eyo empanguzi never change a winning team oyo kabogoza kasajja ako kanyumira ate tekagwako alinga be mukiibi kituufu obuntu bwako buli tagwa buwoomi tekagwa buwoomi ate abantu b'okuma leedi abasinga n'amala emyaka 2 kubanza ali mwana muto nga mpulira kabogoza ofuna bulungi n'amala emyaka 2 ng'akyakola obuntu obwo obuwoomu climax nga tobukoowa wali muto nali mwana muto nga ndi Masaka nga mpulira Anko Kabo si Anko Kabo yasooka ku Capital oluzungu alugaya kwe yakolanga bakayitanga kasimu kolobokisi anti emyaka gyalina okubala emyaka gya kabogoza obalamende beyobulo amba tugende mbadde ludda obadde ku nsonga y'abakenzo sorry ku nsonga y'abapromota never change a winning team never change a winning team yep kakati betubanga twalwana ne team yaffe era nebaza nnyo bammemba baffe bonna Yasin Kaweso wa Yasin K event nebaza Jojo owa Jojo event nebaza Kafero Zaidi nebala chairman Katongole nebaza Sandula mwenna ba Kitone ba Devico mwenna ba Koko mwenna mwebale nnyo Mutima Entertainment mwebale nnyo mwenna babaddewo from day one okulaba nti manyisaka eno kubeerawo twatandikire mu association association negana okuva mu ebibala tuvayo tukola federation betwava mu federation kati federation eno ye banka yaffe Uganda Music Promoters Sacco kati mwalimu abantu abatonotono abalowooza mbu sako yaabwe tisente bezijja tujja bakwatirako ekiteretebwa tukibawe ngawuza za kulya bo balowooza za kulya nga zirezo mu lockdown kakati balwana kulaba nga sente zo zijja batutawanyiza nnyo bagenda tutawanya naye tugenda kubawangula mwebale nnyo mwenna abazze waliwo program emu ya TV gwe DJ Shiro oli mukwano gwange nerekera ngaawo okubeera okwogera kalebule DJ Shiro you are my friend from direct area Masaka waliwo oyo omujega gokola naye program yagambye mbo abe bamujje kuba president Abitex sibangako president wa Sacco ndi president wa Federation of Event Organizers and Promoters Association ekibiina ekikulembera ba promota mu ggwanga ekyegattira mu kibiina ekyo mu bufunze bakiyita FUPA mu Sacco ndi board member ndi secretary ndi board member ate ndi principal signatory ofuna bulungi chairman wange owa Uganda Music Promoters Sacco bamuyita Paulo Katongole vice bamuyita Katali John Yasin K board member Abitex board member onfuna bulungi ontegedde kakati mwogerenga olugambo waliyo n'olugambo olufu twalonze bulungi nnyo ne bamaliriza batuyise mu kooti nga batugamba twalondebwa mu bukyamu n'ekiwandiiko kyagenze okujja nga tumaze okulonda obukulembeze obujja era ssebo nkutegeeza abasinga bammemba bayisewo unopposite mpulira kagamba nga tebavuganyiziddwa Abitex ayatola nze ayatola tokoze ensobi okweyita Khomeini bampita Khomeini ayatola nze ayatola wa promoter supreme leader wa promoter gwe mukulembeze w'okuntiko nze supreme leader wa promoter namba 2 mu Uganda manyi abantu bana abamu baagana okutegeera ekintu kino boogana okutegeera nti mu NRM
President Museveni ye number 1. Opposition mu Uganda asinga amaanyi bamuyita Kyagulanyi Ssentamu. Ogana okubitegeera. Kati abantu bebaligana okutegeera nti Abitex ndi 001 ndi ayatollah mu bapromota. You are fighting with God. Kagamba Katonda. Kabadde katya. Sebo ng'ogenze wala. Bw'ogana okutegeera nti ndi 001. Omanya abantu bakkiriza. Yesu Kristo. Y'omu ku basinga ekitiibwa n'erinnya mu ggwanga muno. Ne Muhammad. Sibe kiri? Wali olabyeko kalinaye. Kyogamba Bahamu abalina zikalina ne Basudiiri mbu basinga Yesu Kristo. Ombuuziza nti namba 2 yani. Abitex promotion zinambe emu mu Uganda. Namba 2. Abe Musinguzi. Namba 2 anti ngamba ku mube balonze. Okabe balonze. Mbadde ngamba mu Uganda. Onsomera mbe balonze. Be balonze. Chairman Katongole yayisewo unopposed. Paulo Katongole. Kubanga timu ekutuusiza ku semi final. Atoje kugamba utana togikyusa. Semi final ya sente kugenda ku account. Then Paulo Katongole chairman. Vice ye Katali John. Ba body member kuliko Abe Musinguzi Kamakogera. Kuliko Yasini K. Kuliko Kafero Zaidi. Ne kubako ne Sandra. Ofuna bulungi? Omuwanika wa Mitamayanja Godfrey. Ofuna bulungi? Wali abalabe balonze ebintu bya luzungu. Simanyi supervisor simanyi bikoze bita sibimanyi ebyo. Supervisor ebikibichi. Supervisor Mutima Nkuke. Robert Jackson. Manager wa Jose Chameleon. N'ebifo ebirala baba abantu 9. Naye batwandikidde omuntu omu abantu omu babiri batufukidde ezike naye tugenda kubawangula. Era mpita ba member 4 sawa 2 ku kooti wali eri ku City Square. Kooti yawo bagita bati ya waggulu. Kooti yawo ku CPS opposite ba member 4 mubeerewo mujjule mu kooti. Omulamuzi tuge tumubuuze kaakati ofevalinga abantu 2 okusinga abantu 3 ekyo tugenda kibuuza omulamuzi ku Mande. Ba member 4 ate buli agenda okubeerawo tugenda kumuwandiika. Omuntu atagenda kulwanirira ssente zino naffe bonna bojja okwewola tujja kugamba ssente zino bazirwanirira. Ba member ba Uganda Music Promoters Sacco mwena ku Mande sawa 2 tubeere ku kooti. Kale nsaba ko omulamu tubeerenga. Abe tugende ku Eddie Kenzo tumumalirize tutunyuke tuve wano. Eddie Kenzo yalaga obutali buntu bulamu no bakwita bakwepanka. Mu Buganda Basudde yayimba n'agamba nti omuntu yenna ayina bakuvumanga obwavu tayongerangako ekirala. Omusajja gwe bayita Eddie Kenzo oba ayina maalo oba ayina ki statement gye yakola ku basajja abakulu abo bonna abayimbi bonna abayimba obulungi bakubana batontomo obutontomi n'atukwata ebidongo n'ateekamu ebigambo 2 3 ate weewunyi ekidongo n'akikuba n'afuna ne ssente n'okuzimba n'azimba naye gwe mulembe. Abasajja abayimba music gwe bayita music atakaddiwa n'obaleeta n'obawanko ekyokulabirako. Mu bulamu omuntu yenna atalina mpisa na buntu bulamu. Omuntu yenna atakkiriza nti mba nkoze ensobi n'etonda. Omanyi Eddie Kenzo yayita nnyo Gumite. Gumite kitegeeza ki? Ye muntu omugumu. Naawe oli Gumite ssebo. Nekyo ky'oba omanya. Eddie Kenzo mu bintu byonna byazayogera ebitali mu makulu. Kino babanga yagana okwetonda kyamulya. Era mu byafaayo bye kiri mwogerwako. Omusajja gwe bayita Dani Mugula ngenda kumukolera concert nga Dani Mugula. Ngenda mukolera concert afune ku ssente z'aludde okulaba. Yaddi. Ngenda kunoonya olunaku. Abantu bagenda kutegeera nti music wedda tagenda kusingika. Ebyo bibadde awo ne balowooza. Omanyi omuntu okufuna ssente kyakulabirako. Omuntu bw'afuna ssente n'atabaako kyazikolamu tugeze tekijjaawo kuba nti yazifuna. Ate abasajja abo obalaba abasajja abo bakadonkamu tebakulimbanga nti baavu. Era alowooza nti baavu abasaana okutwala bamukebera obwongo. Nze nina endowooza yange omuntu ng'olina w'osula nga n'obulamu obuyina tobeera mwavu. Obwavu kyeki? Omwavu ye yafa.
naye omuntu ng'ossa ng'okyatambula obeera mugagga. Kyogamba yakuwakanya baga nti obulamu bwe bugagga. Mr. Dan Mugula ngenda kutegekera konsati omwaka guno, munoonyeeko, nkimanyi abantu bagenda kukuwagira ofune ku ssente. Omanyi Mukama asobola okuleeta ekintu naye ng'ate mwagenda okuyisiza omukisa gwo. Ekibi muvaamu ekirungi, naye ate akyogere tetumuwaana kubanga tiyakyogeredde mutima mulungi, kubanga Dan Mugula tagenda kusigala nga bw'ali. Abayimbi bagenda mumuwerekerako, ebyuma tujja kubirobbi nga tubifune ku layisi, leediyo bajja mukubira ku bwereere, eyo CBS, eyo leediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Okimanyi nti y'omu ku balina oluyimba olusinga okuba olunene mu Bwakabaka bwa Buganda, baalaba taliiyo. Ne Ssebadduka eddaame lyacwa, nali mwana muto nga mpulira ani Profesa nkugambye, nali mwana muto nga mpulira Profesa Muzeeyi Dan Mugula. Ngenda mutegekera konsati, era ndowooza mulina mutabani wange anoonyeeko tugiorganizinge wa bwe tugenda okugiteeka. Mutabani wa Dan Mugula. Konsati egenda kubeera wano Kampala, etunaamala e Kampala ate tugende ne ku kaalo kwennyininyini kwawangaalidde. Ngenda kugiteekateeka bulungi, agenda ku siteegi ayimbe ennyimba 30 amale ave ku siteegi, abantu baleke bategeere nti abayimbi abo abakadde musiki waabwe talisingibwa, kubanga essaawa zino Sebatta omulaba Fred Sebatta alina oluyimba olukusinga emyaka. Saamu wange Profesa luli myaka meka? Nga 3 90s ziba myaka emeka? Gwokimanyi nti essaawa zino aluteekayo n'alukolamu concert. Naye ekirala bw'obanga ogeza emyaka titogerezanga ku nze nti ndi muto nnyo. Oli omu ku bantu kuba ku luwombo lwa Dan Mugula. Luwombo siruyina. Dan Mugula alina okushayininga. Siruyina. Bulungi kuba kayimba ka Dan Mugula akaliwa. Enkomerero. Nkugambe nali mwana muto nga mpulira Profesa. Bannange emyaka kintu kikulu. Bw'obeera mu kyaki osaba Mukama Katonda akuwangaze.